abalungi be basinga obungi ababi. Bannange abandaba mwebale nnyo okutulaba naye mwenna ndowooza naddala abalaba Dream TV abakyala n'abaami abalokole ndowooza omugenzi Munro Dr. Miles Munro mumumanyi. Nze nno nali mwagala nnyo naye bambi Katonda yamuyita mangu mu nnyonyi ye kennyini. Naye ng'ayigiriza bulungi nnyo ebintu ebimu ng'abikoonera ddala bulungi. Yali musajja muyivu mugezi nnyo. Kakati tulina olutalo lw'abakadde n'abavubuka. Abakadde balowooza nti endowooza yaabwe enkadde yerina okubeerawo okusobola okukyusa eggwanga lino. N'abavubuka baga nti endowooza enkadde erina okuvaawo tuleete endowooza empya. Naye endowooza enkadde eyo nali sinnagitegeera bulungi. Naye we nagitegeera ng'omwami oyo Munro abuulidde nenga nti wamma. Yagamba ki? Nti Dawudi ng'agenda okulwana ne Goliaasi. Goliaasi yalina endowooza enkadde. Dawudi ng'endowooza ye ndala. Goliaasi yali amanyi nti mulwanyi namige nga Pastor Kayiwa bw'amuyimbako. Goliaasi yali mulwanyi ow'entiisa. Goliaasi ng'amanyi nti ekitala n'engabo n'ekyokumutwe ne shield bino byonna byambadde ebyokulwanyisa ebiri ku mulembe. Kati nga wano bonolaba ebyokulwanyisa olwaleero ebiri ku mulembe. Ne bwe bitaba ku mulembe naye ng'abantu bye babadde bakozesa okuva edda n'edda AK-47 tanka Land Rover z'abamagye nga bo bamanyi nti eyo yenkola yennwana entuufu omuntu bw'oba n'ebyo baasi. Goliaasi alina endowooza eyenkadde nti omujaasi kiki kyatalina ekitala akirina kizitowa kiro ndowooza nga 2 kuba yali w'amaanyi. Ayambadde bulungi yeesabise ng'abalwanyi bonna bwe baba kwegamba aturendinga ali ku mulembe. Olidde kati ate oli anaamuyitawa akaana akatalina na kiso kitala akatalina na kiki talina na ngabo. Oyo agenda kukola ki? Olidde endowooza ya Goliaasi ng'emugamba nti tokyusa eyo yenkola yennwana omulwanyi ayambala bw'atyo. Saabalwanyi yali saabalwanyi oyo Goliaasi omulwanyi ow'entiisa. Oluyimba lwa Kayiwa olwo lukinnyonnyola bulungi. Owulidde naye yayimbayo nti Abafirisuuti kubanga Goliaasi yali Mufirisuuti. N'alaba akalenzi awo Kayiwa waayimbira nti n'anyooma. Goliaasi n'anyooma akaana. Mpozi ke endowooza enkadde y'ennwana n'ennyambala si gye kaliko ko tekabyetaaga na byetaago byambala. Gwe yambala bibyo ebitala byo emmundu zo byonna byonna ko kajja na siringi yokka nvuumuulu yokka. Oli agamba nti laba atamanyi kulwana oyo asobola okufuga ensi, oyo asobola okutta Goliaasi. Mpozi endowooza enkadde egenda okuwangulwa. Kaawuubamu buwuubi bwe kati awo Kayiwa n'ayimba kajja bambi n'envuumuulo pachwa pa Goliaasi ku ttaka jinje. Ye yalina ebyokulwanyisa bimeka? Engabo, ekitala, ekyokumutwe, shield wano, engatto, enkoba, byonna birina. Ko kaaleeta butidda yokka. Nvuumuulo. Munro n'aggamba nti omuntu oluusi experience
ekusiba. Experience ye nyine yinzo kusiba. Kati Goliath experience ye yamusiba. Obutalaba kyanjawulo ekiyinza okubeerawo. Experience ye nyine eyinza okuzza emabega. Now, fe abakuze abamu ku ffe tulina endowooza ye ya Goliath. Nti teri ayinza tukwatako kubanga buli kimu tukirina. Kibe kitala, ebe engabo, zibe engatto. Byonna tubirina. Ate olwaleero bisinga nawo bingi nnyo abantu bye banabo. Endowooza ye ya Goliath abasinga tugirina. Naddala ab'amagye baffe balina endowooza ya Goliath enkadde. Ngamba ab'amagye mu Afirika. Mukama atuyambe tulawola abe n'endowooza endala. Ya Dawudi. Abantu tukwate endowooza ya Dawudi. Obuteeraliikirira experience y'abantu gye balina oba ebyokulwanyisa bye balina. Twesige Katonda. Oli kayiwawo wayimbira kaja bambi n'envuumulo. Oho. Nga keesize omununuzi waako. Nekachanga envuumulo. Weebale nnyo mwami Kayiwa. Pastor Kayiwa yeebale. Mwagala nnyo lwa kuyimba. Olidde. Tuve mu ndowooza ya Goliath. Nti byonna weebiri teri ayinza tukwatako ate teri ayinza kusobola nga Goliath taliiwo. Olidde. Kale nno bwe weesiga Katonda wo Goliath ayinza okufa envuumulo. Naye ng'abaana batuufu obagamba nti abakadde nze nkugambye mindset change byonna ebyo bye boogerako byonna ebyo bye boogerako biri mu symbolism eyo ya Goliath ne Dawudi kubanga mundonze yakinjigiriza n'enkimatira n'enkikuta n'ekinyingira bulungi nnyo. Symbolism y'amaanyi nnyo. Endowooza ya Goliath yali amanyi nti olidde. Nze nabagambako lwe twagenda okuba omupiira e Nakivubo. Abaana b'ekisubi tuwangudde Kyaggwe, bo bawangudde oba eno bagitayo batya Kyaddondo. Bo babagulira ngatto bave mu nkuba omupiira guli omukadde ogw'ebigere twali twakubisanga bigere. Kati bo bawangula ewaabwe mu zone. Essomero lyabagulira ngatto ne stockings zino empanvu ez'omupiira zennyini. Adidas engatto ez'omupiira n'emijoozi emirungi ennyo. Ffe tebaatugulira ab'ennamiryango tebalina kye baatuwa. Twagenda bugenzi ne knickers zaffe twaziyitanga knickers nga tuzissa kuno ku maviivi na kuno ku maviivi nali golokipa nga nze nyambala nnya nnamba. Olidde. Abaana b'ekisubi okuyigira mu Nakivubo nga bali mu ngato n'emijoozi emipya kooki waffe Mpinga n'atugamba nti mujje wano. N'atugamba nti babamaze babagobye. Ate nga ye kooki waffe. Lwaki? Bali bavudde mu ndowooza enkadde ey'okubisa omupiira ebigere. Mu ttiimu yaffe yagenda e Germany. Abasajja mu first half baabawa engatto. Omupiira tegwabalema. Mbu edda ku. Ne bagamba nti ffe mutuggyemu engatto. Tukubire mu bigere. Ne bakuba omupiira gwennyini. Endowooza enkadde yagaaniramu. So, abato muleete endowooza ya Dawudi. Ffe eyaffe Goliath tumanyi amakubo we tulina okuyita okufuna ssente. Buli kimu tukimanyi. Tumanyi gw'olina okuyita okunyaga, okunyagulula, okubba obukola byonna ebyo tubimanyi. Kati tetwagala bikyuke. Bwe binaakyuka bijja tulya.
bijja tuli awo owulidde nga Goliath bwe baamuli awo Dawudi na bino bijja tuli awo okitegeera so tugirina kituufu tulowooza nti bwe tutabeerawo temujja kusobola mmwe abato ekyo kye tulowooza ate mutusonyiwe kubanga naffe baatukuza bwe bati ne batuteekamu endowooza ya Goliath teri nno mu kulwana kwokka lutalo lwakulwana ine mu kusoma abasomi abamu balowooza ba Goliath olwa qualifications ze balina balowooza ba Goliath banyooma buli kimu era bamanyi nti bo bwe batabaawo ekintu tekitambula eyo gye kiri ne mu byenfuna waliwo abalona endowooza ya Goliath nga bo be balina okuba ne ssente bokka banyooma bonala yenna buli kiramu so okwongereza ku nsonga nti olutalo luli wakati w'abavubuka n'abakuze ekyo nakyo kigatteko mindset change endowooza empya etali eri ey'abalumumba bamubutu bawoma bangu simanyi bongo abasajja abaali abazibwa mindset eyo okukyuka kyetaaga abantu abamu envuumuulo owulidde kubanga ayinza okuga nti so nze ndabawaawo chance nnene nnyo nti tewali lutalo luli awo lw'amaanyi naye tuyinza okukyusa endowooza yaffe nga tutegedde ebintu ng'ebyo endowooza enkadde eyinza okuba enkadde nga teriimu malala nga Goliath ge yalina kubanga waliwo ddala abanaggwa n'abalala abalwanyi be tutawuliranga nako so osanga baate tebalina nnyo kwewaana nakweraga n'amalala ti nze nsinga bonna Goliath yeewaayo yekka nze ndowooza nti mindset ejja kukyuka ffennaffe tweweeyo tugende nti tusuuleko ebimu tubisuule ebiteetaagisa corruption tugisuule kuba naye twambadde bwambazi tujambadde bwambazi nakyo kyakulwanyisa mu ndowooza enkadde corruption kyakulwanyisa oli agulirira abantu asobole okufuna obululu kyakulwanyisa akyambadde ate amanyi nti bwakyambala buli omu ajja kuba mu mikono gye era bwe kiri so tusuuleko ebimu ebiteetaagisa nze siraba nsonga lwaki abasajja abasomye abagezi bajenero ab'amagye abapoliisi tulema okutuula awamu ne tugaa nti abange tukyusa mindset eriwa mindset gye tukyusa era bwe tugivaamu tudda mu mindset ki kuba tuyinza kukyusa noga nti ngenda kukyusa ngoye nga tolina lwogenda kukyusizaamu mutubuulire oba abato batubuulire oba abakadde abamu bannaffe abatusinga amagezi batugambe nti bwe tuva mindset eno
tuddamu eno. Tumanye kye tugoba. Olwo tulyoke we will apply ourselves ng'abayizi oba ng'abalimi. Nga tumanyi nti ensolo gye tugenda okutta eri bweti ne bweti ne bweti. Naye bwe mba simanyi, waliwo bamuzeeyi abatamanyi. Waliwo abaana abato abatamanyi. Bawulira buwulizi kukyusa mindset. Tugizzeemu ki? Wali akikoonaku. Kale nti twenunule oba twegatte. Yes. Naye awo kyekyo kye nayogera nti front ziba nnyingi. Okugatta mindsets za buli omu okuziteeka mu kintu kimu, front ziba nnyingi, zijja kuba nnyingi. So ffenna tusseemu ekitiibwa, buli omu akkirize nti abantu abo bonna abagezi be tulina, baprofesa, nze mpulira baprofesa, badokita, balooya, saagala kwogera amannya gaabwe, naye mwebali muno mu Buganda. Kale kanjogere baatesiti ndowooza baprofesa gye bali eyo Makerere. Byonna abantu bano bonna ne bakuŋŋaanira ddala ne tulemwa okufunira eggwanga lino ekintu ekisanyusa Uganda. Naye bwe tukikolera ku ka area akatono nga Uganda, then tulina ate okukikolera ku larger scale, East Africa, Africa. Tekijja kutwala nkya. Kijja kutwalira emyaka egitajja kukka wansi wa 50 okuva mu 2026. Okuba nti olinako n'olugendo lutandise okutamba. Kubanga ebintu bingi ebituliko byetusaanye okukola ki? Okwejjako. Goliath ebyokulwanyisa bye yalina byali bivuddewa. Kano kaalina nvuumuulu gy'oyinza okukolera awo mu nsiko yo. Olwaleero ebyokulwanyisa bye tulina bivaawa. Ebyambalo bye tulina bye twambadde eby'enjawulo bye mbaganda mu kusoma, mu byenfuna, ne mu nzikiriza. Ne mu nzikiriza waliyo bagoliyaasi mu nzikiriza abalina endowooza ya Goliath. Abasumba abamu balina endowooza ya Goliath nti bw'atabaawo teri kikolwa, eggwanga lifa. Oli n'azimba ekizimbe n'akugamba nti kakati nno mugenda okwawula abasajja n'abalenzi. Kimwambadde kyakulwanyisa. Endowooza enkadde. Lwaki nkadde? Nti kati ekkanisa yange esinga ey'Erubaga Cathedral ey'Abakatoliki obunene. Oli ku kizimbe. Endowooza eyo erimu obukadde bwayo nayo. Buli lutikko nga nnene ya bbaluwa. Tebasuubiramu na muntu mulala kuzimba kkanisa esinga Namirembe Cathedral bunene. Ng'ekyokulwanyisa bunene bwa kkanisa. Eyo ndowooza nkadde. Era nga bwe kikyali wano nti obunene bw'ennyumba gy'olina olwo oli musajja. Ndowooza nkadde. Kale tufune abantu batuyambe nnyo tusobole okuyita mu 2026. Twolekere emyaka emirala ngaaga. Ffe abamu tetujja kubeera. Ebintu ebimu byoke bitandika okugwa.
naye ndowooza enkadde w'eneggwera mu bantu ab'amagye baffe, abapoliisi, abasomesa baffe, kijja kutwala bbanga ttono. Oluusi kigenda nakwetaagisa maanyi, abamu tugenda kubafoosinga bufoosinze okukyuka nga bagaaniddeyo. Experience yo eyinza okulemesa omuntu. Bano abantu bangi nnyo bagenda bagamba, omuntu osanga omuntu nagamba nti nze awo twali awo ne kitange awo wali wa kitange. Wa kitange yali muntu ate gwe obeera wakati. Nze mbeereyo kakati yobuuza byaki naye awo wali wafa awo wonna. Endowooza enkadde. Endowooza enkadde nti bw'oba n'ettaka eringi kwe kulima ennyo. Ebyo byonna tugenda tusuulasuula mpola mpola. Abantu bagenda bayiga okulima nga takozeseza ttaka ddene. So nze mbasaba twegeraageranye n'ebintu ebikoleddwa n'ebireme twesibako, ate tuleme byesibako nnyo. Tubigaaniremu nga tulowooza nti bwe bivaawo ensi eggwaawo. Sigamba nti abantu basuule obulombolombo bwabwe oba nedda. Kye ŋŋamba nti obulombolombo obumu n'ennono ezimu kasita ziba proven by time nti zikyalina value, tulina okubeera nazo, kyokka tuyige ate tugende tuziteeke mu mbeera eyo olwaleero. Tuzinnyonnyole, ginnyonnyolebwe mu mbeera eriwo kaakati oba eneebaawo enkeera. Zituyambe okuseesa mu kiri kye twagala okukola, okuba, okufuuka nga tumaze okweyambulako ebikoligo ebyatusibwako abo abaalina bye baali batwagaza, era n'abo kati abakyalina bye batwagaza. Nkakasa nti Abachina bajja kakati. Golowooza nti Omuchina n'Omuamerika n'Omurussia bajja wano kukola ki? Kukuliisa ku jjiiko? Nedda. Abo Abachina naddala balina b'endowooza empya. Akuwola ssente aye n'akuzimbira n'osasula abazimbi ate n'omusasula interest n'akuwona ebbanga ly'ojja omusasuliramu. Kati eyo mpola mpya y'Abachina. Bano babadde bakuwola ne bakuwa interest nti ojja kusasula myaka 25. Interest bweti buli kiki. So Abayisiraamu nabo balina eyaabwe enkola. Akuwola mugabanira wamu, bwe mufiirwa mufiirirwa wamu. Naye ate era wakyaliwo endowooza enkadde eri ey'okwewola, ey'okuteekayo ekyapa. Waliwo banka ezimu ezikyali ku ekyo. Teekayo ekyapa, leeta emmotoka. Baali bali kumpi kutuusa abaana bakyala baffe n'abaana nti abaana bonna basingeyo. Endowooza eyo. Ate ng'oli yagamba nti kakati oyagala kukola ki? Nti njagala kuwandiika documentary. Nti sente ziizo. Eyo grant. Ng'ategedde documentary gy'ogenda okukola ki? Nti ya mugaso. Bweteba nnyo gaga nti oke ziizo ojja kuzza pasenti bwe. Okiraba. Siraba mwana muto olwaleero myaka 35 wansi bw'alaba bino ffe bye tulaba. Alaba na bingi nnyo okusinga ffe bye tulaba. Oluusi amanyi na bingi nnyo okusinga bye tumanyi.
ate n'amaanyi agalina kubanga waliwo n'ekyo amaanyi ogalina agadduka olutalo lwotandise onoolumalako onodduka bw'oba okaddiya oba tokyasobola kudduka. Bameka ku ffe kakati abayinza okugenda ne badduka n'abaana bano ze bayita eggaali ne bwe wandibadde oyagala naye amaanyi togalina. So naye mugezeeko nnyo okukenga n'okukebuka abo abalina endowooza eyo enkadde nti bwe batabaawo tekiri kibaawo. Makanisa g'abalokole gagudde nnyo olw'ekyo tebakyafuna bantu kubanga omusumba agambye ye nti tagenda kuvaawo paka resigning ku wano Galeskin yabita n'alekamu abalala eyo awo yakola bulungi. Teyalowooza nti bw'ataabeewo watoto tejja kukola ki kubeerawo. Bwe tutyo ffenna bwe twandikoze ng'ekyokulabirako eri bano abaleeta endowooza ez'enjawulo empya. Tuve mu ndowooza ya Goliaasi tufune endowooza ya Dawudi. Mukama yeebaze.